omukyala mu myaka 2 aba alina amaanyi awaka olwa byute ye. Omukyala bw'ayingira emyaka 30 atera okufuukamuuko awaka. Wansonga omukyala oyo aba alabye ebintu bingi, ate ku myaka 30 abakyala balowooza nnyo nti nno baba bakuze, balowooza nti baba batuuse mu mbeera ey'okutegeera ng'abantu. Naye omukyala w'abeerera oli yakabuuza bubuuza n'akateeka nti no, when we come to the sexual market, ku myaka 2 ani asinga akatale? Ne bagamba nti mukyala. Bwe tutuuka ku myaka 30 ani aba asinga akatale? Ne bagamba nti abeera mukyala. Ku myaka 4 mwami, 5 mwami, 6 mwami, 7 ekisigadde gwe nkikwerekedde paka wooyongerayo. Kakati omuntu gy'akoma okuba nga tali ku katale, gy'akoma okubeera insecure, era ekintu kyonna ekiba kimutuukako gwakugenda okaanalayizinge wekka. Mu myaka 2 oli w'amaanyi, mu myaka 30 oli w'amaanyi. Naye bwe tuba tuyingira emyaka 40 nakabasomesaako times and seasons, Mukama Katonda akyusa obulamu n'akwata amaanyi n'agazza mu musajja. Abasajja abatera okutuuka mu myaka 40 baba batandise okukolako ku ssente, ate baba batandise okuba nga bategeera. Omusajja ow'emyaka 40 tabeera mukadde, ate tabeera mwana muto, naye aba ategeera. Era abasajja bonna oba abakyala bw'obawulya bagamba nti twagala musajja, batera nnyo okugamba twagala omwami ng'ali wakati w'emyaka 35 45. So that means that is the prime of a man. Naye buli muntu w'abeerera ng'ayaayaanirwa waatera okukolera ensobi. Waatera okukolera ensobi. Kati gw'abonyaabonya myaka 2 lwansonga nti yali yakatandika okukwagala, ng'abajjooni bakyakuba obusimu, ex takyava mu ssimu, tava mu ssimu buli kaseera, yi mwana gwe Jeni wanneerabira, oli munaye nafumbirwa nadda ayitako for old time sake. Ne omusajja olumu abulaba, ate olumu baba baavu, neefuula atategeera, abeera bw'ati ng'alaba. Abo for old time sake bwe tutuuka mu myaka 3 batuuka ekiseera kubanga bagenda, kubanga abantu abo babeera tebatwagalira ddala bya munda, baba batwagala bya hape. Abagambye mazima ge gagenda okunzisa. Ate mubamanyi abo for old time sake. Namwe tetwafumbirigano naye munnange nze nkubuulire. John wankubira essimu wonna omwana oyo. Kale bude for old time sake, for old time sake. Babeerawo ne for old time sake. Mulimu nawe gw'omanyi nti gundi oyo wadde yagenda naye nanengwira akasimu ke nenkakuba. Ate ddala abatannaba kubaako bye baluuzinga bakyalimu obutoototo. N'obonyaabonya lwakubanga akasajja kato kakyalinnya booda, kakyalina ebyako bye kakola. We kakulindira mu myaka 3 awo nga gaggwaako. Abasajja bagenda mu kye tuyita midlife crisis. Tayagala kukaddiwa, ayagala kusigalawo bamuyaayaanira. N'olyoka obonyaabonya gw'obonyaabonya nno, naye abaatuuse emyaka egigamba nti ni mukulu. Tolabangako abantu nga bayomba bali awaka myaka 35 awo, mukyala akaloboozi katandise okugejjagejjamu. Buli lwayogera kimu 2. Naye tuli bantu bakulu. Naye toyogeranga nange bw'otyo, obwongo buba bumugamba nti akuze. Lwaki? Alina abaana bagenze alabiridde. Omukyala alabiridde abaana abangi aban'olugezigezi lumubeeranga lwabasomesa. Omusomesa atambula n'olugezigezi kuba buli kaseera babeeramu baba bakkiriza bukkiriza ababawa ebiragiro. Yeerabira wa alina okuswitchingira on ne off. Kati aka on ne kasigalako. Attitude gyajja mu baana gyayagala ateeke ku bba. Kati tebakyayogera nange. Omukyala n'abeera waka n'atandikira ddala okutiisatiisa. Kewawasanga kaana kato kakuyita hane kakola kikakukooye. Ate naawe ofuuse ettabbu. Onagaye, that is how my wife speaks. Tuli bantu tukuze, tuli bantu bakulu. Olugezigezi lulimu eruli kakati awulira nti atandise okukula. Kakati gwe akasente kazze, ogenze gy'ogenze, funyeyo ak'emyaka 2,
oli munno wamwerabidde kali ke nasoose obbanyumiza k'olubuto luyiise otandise okutunula onoonyeza akakampasi akabuto n'ekkundi likyalabikako bang you make your mistake. You make your mistake. You make your mistake. Nga life etandika okuzogana awaka nga kubeera okuzogana awaka nga kubeerawo nga kubeerawo akabaabuulira abaana kitammwe yagira bw'ati kitammwe n'akola bw'ati kitammwe n'akola bw'ati era bagamba wano omuntu agenda okusinga okubonaabona mu bazadde ye muzadde omusajja era abaana bwe bakula bwe bamala okugraduatinga ekirabo kye basooka okumuwa kubeera ku kimanyaabwe kubadde awaka n'abatendeka ogenda okuyingira emyaka 50 nga batandise okucucumya awaka gwe wasiza mu myaka 2 olwo kati abaana bagraduatinze bagenze batandise okufuna emirimu be wali omulumizaako okumuwa kati babimuwa tandise okutuna pawa yo batandise ogikima bagitwala Mukama Katonda nabagamba mu maka every 10 years power changes mu mwami oba omusajja oba omukyala kati buli omu kumanya time eyo agenda kugikozesa atya gwe kaakati ebidongo bye wali osulamu otandise okutuukayo mu myaka 5 ogenda okutuuka olaba banno tebakyajjawo banno batandise okukula bafunye obuvunaanyizibwa eyali asulanga mwanje nagwe wennyini otandika okwebuulira ogenda okulaba tokyajaayo ng'otandika kudda waka waka gy'ogenda okudda tewanakyalingayo tojjukira ddi lweyogerako ne mukyalawo tomanyi ddi lwe mwasemba kunyumya nga mmwe ababiri temwafuukako ba mukwano wabula muyombaganye ebbanga lyonna naye ate ekyennaku tayimu eno weetuukidde abaana be bakuze alina amagye ogenda okutuuka you are in that together alone tuli famire naye ng'oli wekka bakuleka mu ddiiro oyo yafunye ku kyokulya eno okulaba obusimu obujja bugenda wa mami yabakonditioninga dde obwongo abasinga ku mmwe mwatandika dde okumira eddagala lya sukaali ne pressure ku myaka 50 naye nga yabikuleetera yali munnoowo That's life. Temumanyi mugenda kubeera mutya awaka lwansonga nti mulina season gye mwabeerako mwagineglectinga nodda awaka nga omuntu yeeraliikirira akasiriikiri okubeera awaka ng'abaana tebaliiwo era abaana lwe banaabanga basomye oli tayagala na kufuna day off ayagala abaana babeere mu nnyumba such that they can cover up their misunderstanding, they can cover up the silence, because in unsettled household you can feel the sound of silence. Obutategeeragana bwe bubeera bw'oba obulinako n'omuntu era gw'ojja okyegendereza omuntu bwe mutakwatagana bw'omutuukako psychological osobola mulaba bw'atya kasiriikiri okubeerawo era atandika okwogera byonna n'ebyama n'abyogera kino lwakuba tayagala musiriikirire era ng'onaayagala okwate bulungi omuntu you ask them a question and look them direct into their eyes. The subconscious mind will just wear them out kuba yebe yagala kwogera mazima omulabe n'alwana n'okutunula obutunuzi bw'ati mu maaso